lwaki osazeewo okuteekayo konsati ku lunaku lwe lumu ku Lwenamugongo? Kubanga abo abajulizi kizibu nnyo omuntu nga tategedde Katonda okukkiriza okumwokya. Abajulizi baali bategedde Katonda. So lunaku it's a godly day. Lunaku lwa Katonda. Olunaku tulusuubire kuba tutya amadesa bw'otuwemu ku kifaananyi. Muziki. Kuba tusuubira nti konsati y'amaanyi egenda okuba esoose. Amen. Muziki ku muziki. Lukoba ku lukoba. Hit ku hit. Kyo kigenda okubeerayo. Kuva ku komaweeka. Taba kunindiridde. Yekani kwangala kugenda ku. Aye Katonda wange ayinira mirako mpangira akawalako naye Katonda w'abaana kwakola omwoyo we. Kigenda okubeera eri muziki ku muziki Matters Day. Waliwo omukwano Robert Kyagulanyi Ssentamu, tumusuubira okubeerayo ku olwo? Simanyi, ffe tuyise bantu bonna. Abantu bonna bajje. Okay. Buli muntu yenna abatono n'abanene they are welcome. Okay. Boyitira ku radio oba ku TV tosalawo nti gwe jangu ate tojja kitegeeza oba oyise bantu kusaba kasita it's going to be 100% gospel. Si tekigenda kubeera mu kirala kyonna. Okay. Kulika ba traffic Kwa jiduka misinde. Okay, kale. Kakati unakola matuwangia sende mmeka? Afrikana? Tuwale ebiri kwa Afrikana, tuwale 5, meza milioni 2. Tukenda kwenda mu hall oba mu parking space? Mu parking space. Yes, then awo tugende natumalire ku kyalo. Tugende Luwero, Mityana, Kyotera, Mukono. Tumalire ku wash house. Ku wash house. Yes, eyo na mtwalo gumugumu. Ffena ni nakulaga abamu ku Ffena tuwere excited twali tukwagalira kibi mu ngeri twaliwo omukyala agenda ya kugenda okwanjula tekigula amakazu tetusala enviiri buli kimu tukikola nga tukimanyi tugenda kuleeta so simanyi kifaananyi kyakutuse wala ekigendererwa kyabadde kuki kwekyo kyonna ekyabadde kigenda mu maaso. Ekisookera ddala nange kennyini kyankwatisa nange kadi nagirabye nga bampita mukolo gwange kale ndowooza bana abategeka bano be balalu kubanga sandyagadde abantu balowooze nti bajuzi twakola same kind of teaser ku Uganda tourism. Okitegedde biki so sandyagadde ndowooze nti ate kati ekyo nzanyiramu kizanyire naye ate bwe namaze nensanyuka bwe kibanga kisobola okulagirira abantu okujja otukwatirako. So literally saagala kusubiza bye sisobole naye tubeereyo ku Afrikana. Tubeereyo ku Afrikana. Gwe jangu ku Afrikana. Bana ebyaddala omuntu gyali kubanga nesigenda bagamba nayogera nnyo ekintu ekyo nendekera kukyogera nja kukola kikole. Nakyogeranga nnyo leero lumu nasangako ne maama nambuza mwana wange ozanya osambi nekinnumanya okuba oli maama. So literally I would just do it. I would do it. For now, ebanja lyempulira ku mutima yeekaalu ya Mukama. That's why nkola speed wakiri eggwe. Kuba bagenda otugattira awo. Nenga nebaza nti abantu baagala bansabira okuwasa ate balowooza nduddewo nnyo. Nduddewo naye si nnyonnyonnyo nga bwe kiwulikika. Okay. Yaza zimanja Geoffrey nkola ne Mon TV ne Radio Sapiensia. Mon TV. Kakati ekibuzo kyange kiri nti wantulaba tutwine agenda ashikira aba gospel
tusubire nti no ku show genda kubera ku bayimba gospel obana bagenda kubera ko Ffena is here to represent the other side. Literally chendi mukusaba buli nze bakwano bange bangi wala byo limbala Katonda abanako era kankwese namayiro gano okwebaza ba DJs babadde bakuba ennyimba zange emyaka gino gyonna. I'm forever grateful ku radio zizonna. Muganda wange nze nzomu ku bantu Katonda byafujjako eddusu ng'ennyimba zange teziboola. Ekyo Katonda yakigaba. Kakati nebaza njala n'okwebaza kubanga siina we neebaliza ne kayimba kange kano Katonda abanaku nanonya Kenzo nenonya Spice Diana Nina Rosie Gravity ne bajja ne bambeererawo ne Sebanga yalimu wamaanyi nnyo ne bajja ne bambeererawo kiraga okwagala. Nzijukira omwana eyakwata video yanze bayinanga muganda okufuna baganda bo bano oba kitegedde baba kwagadde nnyo. So nzo omukubabedde so lake mu ggwanga wano n'abasinga bajja ne basabirano so nabo bajja kujja but to sing gospel kubanga tetwandyagadde ate ku stage ya gospel ate oli awe mulireko oba kitegeera. So literally twandyagadde buli omu ajja ayimba akayimba ka Katonda. Teriyo artist mu ggwanga wano nga talina kayimba ka Katonda. Taliyo talina teyafulumya kafulumye. So literally we are going to make it fun nti abamu abayimbi ba gospel bonna baganda bange bagenda kumbeererawo n'abatali ba gospel bagenda kumbeererawo naye nga bagenda kuba bayimba gospel because sandyagadde ate stage ya Katonda ate tugiwemulireko okitegeera naye nga ate bonna bagenda kubeerawo abamu bajja yimba ezaabwe za gospel n'abasabye abalala bajja kuyimba ezange nobalabako obulabi so bagenda kubeerayo bonna naye nga all songs will be Katonda 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 yekka tetugenda ku understand wadde eddakiika embwe. Okay, ekibuuzo kirala. So it's a gospel concert. It's a gospel concert. Manya David Sanchez olaba leero oyogedde ku Mukama yeebazibwe kiddemu tuwulire ekibuuzo kyenina David gamba Mukama yange ekibuuzo kyange nga ffe abanaku tusonda 10 okutuuka we tulaga ekivulu kino kya ssente mmeka? Okay, ekivulu kya mitwalo 2 ordinary mitwalo 5 VIP milioni 2 emmeeza. Yes. Abagagga bali abanaku. Abagagga bali abanaku. So yeah. Naye ebirala byonna wabweru w'ekibuga Luweero Mityana Kyotera Mukono na wano mutwalo kino ekya Africana ku Matters Day ku lunaku lw'abajulizi kyokka kyekye 2, 5 ne 3. Ate abooluganda abantu bagamba nnyo abantu bakola nnyo shows ne bagamba eno ya charity eno yakwema nga balimba oba kitegeera nga naye abooluganda nnoonya sente za nnyumba ya Mukama. So literally mujje munkwatireko mbeefukamiridde mujje munkwatireko tumalirize enju ya Mukama era mwenna nja bayita ate olwo n'abalala kambakoowole nga bo babadde nange okuva lwe nasima ekinnya ekisooka okitegedde era n'abamawulire abamu wano mbalabye naye saagala kubamenya manya bakuwuliza abalala bubi naye waliwo abamu nga mubadde nange mwali nange ne mutuzimbe ng'enkuba etonnya. So I'm so grateful. So literally nesunga lunaku olunakya ngambe nti abooluganda mwebale nnyo mwebale ddala ennyumba ya Mukama efuuse wano okuva ku oluganda avuga boda juzi bahaji ne bahaji mwe namba ayita banna nyina bakwano bange bahaji ne bahajati bahaji omuzikiti gwe agwa wano opposite church batuweereza amatafali ga 99 batuweereza tipa n'otugamba muzimbe church ab'omuzikiti era batuwoza ebbanja. Yes.
Mama Ffena yatuweerezaako ne miliyoni lumu wano oli natugamba tugikozese sente za gavumenti tuzitukuza namusaayi so naye luli nga tusone miliyoni so mwenna juzi Church of Uganda batuweereza wano okutukwatirako literally everyone is supporting us. Waliwo omwana yavuga wano n'aleeta nusu 10 wa boda n'agamba nva Ntebe yali ku Spark n'alaba TV n'agamba kangende mbasondereko so buli muntu azimbye Katonda agenda kuwa omukisa. Okay, ekibuzo ekirala Sebanga nawe muna mawulire